Essula y'e19 eriko omutwe ogugamba nti Kasatiro adwadwalikana. Kasatiro adwadwalikana. Ebyembi nga binajja, Kasatiro yalina gy'atambuddeko n'asalawo okukyalirako mwannyina n'okulaba ku nva nnungi bwe yali. Anti yali tayogerangako naye okuva lwe yamutegeezanga bwe yali amufunidde omuvubuka alimuwasa. Ng'atuuse ewa mwannyina baamwaniriza emboozi n'ekwajja. Oluvannyuma yabuuza muwala we gye yali. Baakanda kumukoowoola nga talabikako era Kasatiro yakanda kulinda nga bwereere. Oluvannyuma mwannyina kwe kumugamba nti yandiba ng'ali wa jjajjaawe wendifiira. Kasatiro teyalwa ng'akwata lyamuleeta era yaggukira wa nnyazaala we eyali yeggadde edda. Yafuna omuntu ne bakonkona muzeeyi eyalwawo okuggulawo anti teyafunanga bantu baamukonkonanga mu matumbi ga budde. Kasatiro teyamala na kumulamusa, yabuuza kimu oba nva nnungi yali mu nju. Muzeeyi yamuddamu nti yali amaze ebbanga nga tamukubako kimunye. Kasatiro teyalina na kye yayongerako wabula yatambula butambuzi n'adda eka naye nga takyasalikako musalle. Mu kaseera kano nva nnungi yali mu mikono gy'akati ng'amulayirira nga bw'atalimulekawo ne bwe kiriba ki nga ne kati bw'atyo wangi baali mu birayiro. Bwe baamala buli omu okulayirira munne kati n'amwerekerako nga bulijjo. Kye bataamanya nti Tabbo yali yagudde dda. Nva nnungi olwabandulawo bw'atyo oluggi nga bagamufuuwa nga kitaawe bwe yali amunoonya. Omuwala no yaddamu nga yenna akinagguka nti oba nnaabadde annoonyeza ki? Emmambya yali esala bweti ng'ababaka okuva ewa Kasatiro baatuuse dda ewa ssenga wa nva nnungi. Olwabandulawo oluggi nga bamutegeeza nga Kasatiro bw'abatumye okutwala muwala we. Ab'edda baalugera dda nti ogusula gukuwa empoza. Nva nnungi yali yamaze dda okufuna empoza era ssengawe olwamutegeeza nti kitaawe yali amutumizza tekyamwewuunyisa. We yatuukira nga Kasatiro obusungu bubula okumutta era yamulengerera eri n'abwatukanga eggulu nti mbuulira mangu gye wabadde eggulo, nabadde wasengaawo okutuusa obudde okuziba nga tulabikako. Nva nnungi yamuddamu mu ddoboozi erikakkamu nti taata, mbadde simanyi nti sikkirizibwa kulaba ku mikwano gyange. Wabula nno omuwala naye nga bw'otyo bw'oddamu kitaawo. Mbadde simanyi nti sikkirizibwa kulaba ku mikwano gyange kubanga nabadde nkyaliddeko mukwano gwange bwe twasomanga. Emboozi bwe yayitiridde kwe kuvaayo ng'obudde buyise. Kasatiro ebigambo byali ategese okugamba muwala we byamukalira ku matama okuggyako kumugamba nti buli lwavanga awaka ateekwa okutegeeza gy'agenda si kumala gatambula era n'amukuutira obutatambula kiro. Abantu bonna abaali balindiridde okwerolera nva nnungi bwakangavvulwa baasaalirwa anti lwali lugudde ku munyolo. Omuganda yeesekere. Abakyala ng'okwo kw'ogasse n'abaana baali tebaagalira ddala nva nnungi kuba buli kalungi kagendanga wuwe. Gattako buli kiseera Kasatiro okuba nga gwayogerako yekka ebirungi. Kitaawe yamugamba bagende mu nju abeeko byamugamba era bateese ne ku ngeri gye banaayaniririzaamu abagenyi abaali okumpi okukyala. Nga batusse mu nju yakukunulayo omugugu omwali gomesi ze baamutungira, ebitambaala ebyesibizibwa awamu n'ebikooyi era n'alagirira nva nnungi agenda abyegezeemu alabe oba bimutuuse bulungi. Newankubadde enva nnungi mu mutima gwe yali amanyi nti yali agenda kubulawo ku lunaku abagenyi lwe balikyala, engoye yazeepimamu era n'ategeeza kitaawe nga bwe zaali zimutuuse obulungi era ne yeebaza nnyo okuzimugulira. Baasalawo ku nkomerero y'omwezi abagenyi lwe baba bajja. Ku luno nva nnungi teyakaayana oba okulaga kitaawe n'abantu abaaliwo nti yali tajja kwetaba mu mukolo ogwali gugenda okubeerawo. Essuula eyo nayo n'engimalako.
awangaale nnyo musota.